Abiri mu mukaaga ennaku z'omwezi nga 15 January olunaku olumu lujjukira. I think it is exactly 1 week and about 2 days. Akalulu ako twakagendamu ne tukola byonna ebituwanguza ne tutambula district eno yonna emiruka 67. Nebaza Katonda nti twasobola okutuuka mu miruka egy'enjawulo ne tukola campaign yaffe. Basabo ne bannyabo lwaki tuyisa abamawulire nga twagala okwewakana oba okuwakana ebyo byonna ebyalangirirwa ennaku z'omwezi nga 16. Abantu be bwe baatuwa akalulu bw'otunulira ddala fomu zange obulu bwange giri emitwalo 5 mu 643. Naye kyewuunyisa nti returning officer wa district y'Ebuyo Mukulu Moses Kagona ne ttiimu ye bonna nga bakola nze ate bampa obulu emitwalo 5 mu 13. Ku declaration form gyeyafulumya Diana Mutasingo ne bamuwa obulu emitwalo 5 mu 7. Simanyi gye bwakola ki gye bwava okitegedde wakati mu kutiisibwa okunje emmundu ze bamuteekako ekyali awo abali kutali senta y'Ebuyo ebintu ebimwabiraba bulungi. Olwaleero tuzze okulaga obutali bumatifu okunnyonnyola abantu baffe ki ekiddako kubanga abantu babadde babooza nze mbadde sifunanga maanyi gafuluma mu nnyumba era wasu ono yeyanfulumiza ennyumba nangamba nedda fuluma jangu tugende we tunaaleka buli kimu ne bakitwala tugenda sigaza kiffe ngaba eniyo naye ennaku zonna bukyatuva mu kalulu mbadde sifuluma. So olwaleero tuzze okulaga ensi n'eggwanga lyonna n'abantu baffe ab'ebuyugwe nti ebyo byonna ebyakolebwa ffe tetukkiriziganya nabyo. Twagala okubazzaamu amaanyi abantu mwenna abaakeera ku makya ne mulonda Nabatanzi ne mulonda abakulembeze baffe ab'enjawulo omuli ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bannange weetuli tetuzikizza tetubavuddeemu tetubaliddeemu lukwe naye tubadde tukyakungubaga. Bannange omuntu okunyagako akalulu mu maanyi si kyangu oba kisinga n'okufiirwa omuntu kubanga ate bw'ofiirwa omuntu olina engeri bantu gye bakugumyagumyawo ne babeerawo okitegedde somehow nokkiriza nti tize natural process nokkiriza nti omuntu of course obeerawo n'ofa after some time okitegeera. Naye omuntu okutwala akalulu ko ng'otuyanye n'akalulu mutambula munonya akalulu misana nakiro temulya nga mumanyi ebyakalulu kuba musanze muwogo ngoyo ne mulya kasooli ne mulya oli najja n'akola effujje ya buli kika nanyaga akalulu si kyangu naye nebaza Katonda nti amidst all that wendi okitegedde fe abalwanyi tetupowa era weekuŋŋaanya n'ofuna amaanyi n'okola ki n'otambula. Ensonga endala gye njagala okwogerako nti gavumenti eno batesobola kutegeka kulonda esazeemu ebintu by'okulonda kubanga abantu baffe abatuwagira bakooye okumenyeka emitima emirimu gy'abantu gifa buli kintu ne kifa okitegedde. For example kati nga wane waffe ebuyugwe akalulu kano akewaffe ndowooza tetwabadde na mu kalulu just candidate omu bw'ati Diana nga poliisi emuyamba ne military babadde ne drones 2 nga bazisibye number plate nga balina ne double cabin ziringa 3 zonna bazisibye eki number plate naye nga zigenda ku polling stations ez'enjawulo ez'enjawulo ne zikyankalanya kati for example ina polling stations wano lwakuba nti ensonga zino zigenda mu kooti simanyi oba nsobola okwogera ku bintu bino ebimu oba mbireke bijja kubanga bujulizi bwaffe naye tulina polling stations ezisukka lemisi 1 2 3 4 5 nga n'obujulizi bonna bwe buli bagendanga ku polling stations ezo ne bakwata data forms ezitali nzijuze ne baziddusa ne babitwala okitegedde ne babba n'obubokisi abo abantu bemulaba obutambi bwonna tubulina ebifaananyi byonna tubirina ne polling stations zonna tuzirina. Kyannaku nnyo nti returning officer wenafulumya tali sheet tali sheet yeyo fomu ebeerako obubonero bonna obubonero bonna obulaga bakandisa ab'enjawulo. Ezo polling stations ezaali contest zetwali tuwakanya sebo zaafulumirako ku tali sheet nga kuliko n'obululu obuyitirivu naye ng'ate olwo twawaayo okwemulugunya nti zino polling stations zabaddemu emivuyo egy'enjawulo era ebikola kati bo baabijjawa ekitegeeza obubbi buno electoral commission yabaddemu poliisi nga mweri ne candidate
okitegedde bwe baba tebasobola kutegeka kulonda baleme kwononanga na ssente za muyi wa musolo nti bategeka kulonda naye nga tebalina ebintu byabwe bakola ki byebaagala nga balina ne bakandideeti baabwe ab'enjawulo nti bano betwagala okulangira baleme tumaliranga budde Museveni ne banne batuule eyo bakwate nga lisiti yaabwe batandike okusoma nti kaakati 2026 ekisanya kya 2026 be bano ababaka ba palamenti betwagala mu Uganda basome district ku district bwe bava kuba MPs basome ne bakansalaas nti mu Uganda yonna bano betwagala kuba kansalaas tulina abantu bangi bebanyaze kati ono omwana bamunyazeeko akalulu mu maanyi naye nga yabadde aliidinze n'obululu 16 plus ono bwolaba wano leero naye nga ate abamunyaga mpulira taata wa Diana yeewanye n'okwewaana nti oyo omwala abadde atambula ne Nabatanzi ng'amusabira akalulu ng'akuba muwala wange eyo nayo neebeera nsonga nti yasabidde Nabatanzi akalulu kaakati obululu obuwanguzi bwe kabakole ki babutwale njagala okwebaza bakansala bonna abayimiridde ku mazima okitegedde bakansala mwebale kuwagira kituufu tosobola kubeera nga oli wa NUP oli muntu wa Kyagulanyi ate bakugambye nti wagira obwenaabo okitegedde muli bazira era saagala mwekubagize ambabuulire saagala mwekubagize nti mwagudde tulabi saagala mwekubagize naye mwebale kulemera ku mazima mwebale kumanya struggle gye tulimu bannaffe bangi bafudde kati saawa zino bw'otunulira statistics okwetoloola Uganda yonna abaana bangi bali mu makomera bwe bali bayodde nga buyoozi baana nga bayoola abaana baliyo bajjudde lwakuwagira Kyagulanyi lwakuwagira bannabatanzi nga ffe ekirala akalulu kano okumanya kabadde kabi nnyo njagala mutunulire abakulembeze ba NUP ffenna ab'okuntiko akalulu kaffe kanyagiddwa Secretary General Bongoya Chairman Nyanzi nze Nabatanzi akulira mobilization mu Buganda akulira abakyala mu Uganda yonna wa NUP Nabagabi Flavia Namuga abantu bonna ab'amaanyi mu ggwanga abali ku mulamu omutuufu ogwa Kyagulanyi akalulu kaffe bakoze eki bakatutte bwe batyo saawa zino bamuwanga Kivumbi Deputy President ali mu komera Lina Zedriga Deputy President Northern komera owulidde Joli Tukamushaba owa Western Region naye bamuyodde okitegedde naye nga tebalina musango gwa Simba gwe bagaa nti Google ekirala Muzeeyi Museveni bwe muba temwagala vuganyizibwa banaye n'ebibiina mu bijjewo okitegedde ebibiina bino biveewo ebyobufuzi tumanye nti mu ggwanga lino ekibiina kiri kitya kimu kitukalakate mwana muzzukulu paka bwe kirizikirira ekika ekyo famire eyo gano okumalira bannayuganda ki obudde abantu bakubye abantu kati for example ebuyuko wano bannange Diana yatta ebyobufuzi bya district yeno fe waffe buyuko twayinanga miggeejo mbutiyagaasi banaye mwalimu abiwulira keero nga tugenda mu bululu bwaffe abantu ne bakuŋŋaana ne balonda abantu baabwe jjukira balangiriranga eri ku district nga tetunadde eno wansi era nga abantu bakuŋŋaana enkambi n'enkambi ez'enjawulo bano nga gwe balangirira yakola ki yavaawo amisinzi atayiseemu nga nabo bambi batambula bakola ki kubanga tuli bantu bawamu naye okuva we twafuna famire eyo abagenyi abo babaavaawa ne bajja ne basenga mu district eno bane twafuna bizibu byereere baleeta amagye baleeta emiggo abantu kati abaana Buyiko Town Council abaana basuka mu 6 ebigere balema bafuuse balema mu Buyiko Town katuli mu kujjanjaba abantu akalulu ko bakanyaze olina abantu abali ku bitanda nga 20 bakuba masimu Nabatanzi family etya emu bweti migo masasi tiyagasi buli kimu kyampaka okitegere eyo family bane abantu bebuyukwe we muteerwaneko eyo family twafuna kizibu abantu bebuyukwe we muteerwaneko tuboole family ya Mutasingwa ne tata basically family yonna buli kavuyo bebamu kati abaana abalwadde abali ku bitanda akalulu kange kafudde ndi mu kujjanjaba abantu banange tukooye abantu bebuyukwe namwe muboole abantu abo ate kino tukyogera wano mu mawulire ku ttaka lya Buyukwe wano tajja tuula mu ntebe yaffe tekijja kusoboka tajja kufuga wano Buyukwe ku mpaka tajja kufuga
nze omubaka omukyalo waki tajja kukola ki tajja kutuulawo mu ntebe yaffe